Ng'omununuzi wange mulamu. Bye tusoma mu kitabo kya Yubu. Awo Yubu n'agamba nti nandyagadde ebigambo byange biwandiikibwe bikubibwemu akatabo singa nno byoleddwa ku lwazi n'ekkalaamu okumala emirembe gyonna. Nze mmanyi ng'omununuzi wange mulamu nga ne mu luvannyuma ndizuukira mu nfuufu n'enziramu okwambazibwa olususu lwange. Katonda wange ndimulabira mu mubiri gwange gwe ndiraba nze mwene n'amaaso gange galimwekaliriza, so si mulala. Essuubi eryo lye nnindiridde mu nda yange. Abooluganda, Mukama abeere naawe. Abooluganda abantu ba Katonda, Mukama atuweereza olwaleero atusabiriza ekyalo ekiyamba kugenda gyali Mukama yamutuma namwera ebbanga yali akuba naffe namuyisa naye nga tugamba bulijjo ebisera byomukwasi ebyaffe ebigeresereba sibirobwe ate kirina okukola tugambe mukama waffe tumubeeza bw'oyagala mubukkiriza obwo tumuweereza omuzaana ono amuteeka ekifo ewaali amutusobaho obwo ate balese eno okira kutubagize nabyo tutambe bulungi okutuuka aye Katonda kwatumiza buli kantu bwe yatunyweza obwegayira kuno kkiriza kubase emirimu gy'omuzaana ebyagyebaweerezaabo n'ogw'omuzaana bwono omutima mubalizidde ebibi omutuusi mu kwesima kw'olubeerera tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Amen.